Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizako mwenna abaganda baffe abayisiraamu yenze Kyagulanyi Ssentamu, Robert Bobi Wine naye olunaku lwaleero yenze Swaibu. Njagala okutwala omukisa guno okubaagaliza mwenna Idi ennungi, okubayuzaayiza abasibye n'abeeyisiza obulungi nga muteekerateekera ekyengera kino ekya Idi, n'okusaba Allah awulire edduwa zammwe mwenna era azaanukule ekiseera kino we kituukidde ng'eggwanga lirina okusoomozebwa okw'enjawulo be baakoonedde waabwe tebalina gye badda. Abalala mulaba nti muyita mu mbeera ey'enguudo n'amalwaliro amabi naye ng'ate ssente obumbi n'obuwumbi zibbibwa abo be mwali mwesiga. Tusaba Allah alungamye abakulembeze baffe bonna bajjukire obuvunaanyizibwa bwabwe, abakwate ne ku mitima bamanye nti obwesimbu kyatwagaliza ffenna. Njagala okubaagaliza Idi ennungi n'okubaagaliza ebyengera bya Allah. Mwena Katonda waffe asiime edduwa zammwe era olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwa Idi alabiddwako ng'ali mu kugabula abayisiraamu abaasiibye, alabiddwako ku street ng'ali mu kugabula abayisiraamu abaasiibye. Bannange Mukama Katonda abaasiibye mwenna Mukama abawe abateeremu baraka mwe bali kusiiba. Bali kusiiba bambi ne bafuutusoja bagabuddwa. Bano abasajja bakozesezza amagezi okubba ssente y'omuwi w'omusolo ya Rabbi. Umeme bagigyeko contract naye nga mu kugiwa contract baali basayininga nti senga baba tebagyongedde contract nga contract yayo eweddeko balina okugiwa obuwumbi 7 biliyoni 700 biliyoni. Naye neebuuza muntu kyo yasayininga contract efaanaganako bwetyo ye gw'abaagiwa yaani? Umeme ya Museveni, ekyo nakibagamba. Kati Museveni bamuggyeko omulimu ng'ani agumuggyako? Mpuliriza, kati bakulaze nti Umeme contract yayo bagiggyewo oba yakomye, tebagenda gyongera contract, era ne bakulaga nti bali ready okugiyiririra obuwumbi 7. Kitegeeza ki? Nti babadde beetaaga obuwumbi 7. Ne bakulaga wano nti akawaayiro kagamba nti bwe tutayongera Umeme contract obuwumbi olwo 7 tulina ogikola ki? Obbuwaayo. Babuwaani yennyini Umeme. Mpuliriza, then we bamala okutwala buli eri obuwumbi 7 bwammwe ate beeyubula bweyubuzi ne bawa contract company endala, naye nga company eyo endala era ye Umeme naye eri mu linnya ddala. Oba mpulira? Uganda okaaba wooseka. Okiwulidde? Eri mu linnya ddala naye nga wano obuwumbi bwammwe 7 bo bwagenze mu nsawo y'omuntu omu yabukubye ensawo. Nabagamba Museveni yeetaaga ssente, twamukuba economically wabweru w'eggwanga. Kati ssaawa zino ali mu making sure nti buwaayiro ki bwe yatega bwayinza okujjamu ssente y'omuwi w'omusolo okugyeddiza, era bw'atyo obuwumbi bwammwe 7 no plus bw'atyo bwe yagenze nabo. Osegedde? Kati ssaawa zino bakulaga babuwadde contract bagiwadde company ndala. Ne company ki? Era ye Umeme mu linnya eddala. Osegedde? Kubanga Umeme ya Museveni. Kati kaleere akasente ko baamaze dokka basikamu bisigala bye bimu. Ekyo nkikubuulira. Owulira? Ani asayininga nti owaye tukuwa contract ne bwe tuba webeeweddeko ne tugaano ne tutagiriniwalinga ate tulina okuwa obuwumbi 700 billion era nga baziwaani. Nagenza okulaba nga amazzi gayanjala mu kibuga Kampala. Nagenzo labanga amamotoka gagenda TX V8 Range Rover amamotoka gaba NUP ge gabadde gabbira gokka. Basirimu bya bufuzi bo babadde safe era n'abantu 20 abafudde bonna babadde ba NUP. Kyekyo kye tubagamba nti ensi mwe mugyonoona ng'ate nammwe we mubeera
obuzibu we butuuka nammwe bubatwaliramu obanga atema omuti kwotudde osegedde obanga sebusiru bwa njoka zitanyinizo ekyo nkikubuulira kati abeeyitanga abagagga abaawozanga tukola bizinensi zaffe tuli ku mirimu gyaffe mwe mutuli mu byabufuzi mutuleetera byabufuzi saawa zino where are you obirabye ebyobufuzi we bikukima ne bwoba weekwese ebyobufuzi tobyewala ebyobufuzi bye biditamininga ku ntambula y'obulamu mu ggwanga we biba bibi toli bulungi okujjako ng'oli musiru busiru ekyo nkikubuulira kati akasente eri bwe bakabba eno mwe mubonaabona abantu bwe bafa bantu bafudde kumpi 40 bonna babadde b'NUP gwe bamukebedde yatandise okukankana buli kyakwata akankana nnyo okukankana kungi alina dokita omuyindi yamukebedde n'amugamba omutima gunafuye omutima gweyongedde okunafuwa naye ekigunafuyiza nti yeeraliikirira nnyo alina fiya bamugambye nti fiya emulimu n'okulowooza ennyo n'obuteebaka kyekimuleetedde okukankana buli kyakwata akankana amaanyi matono gamu akankana nnyo omusawo n'amubuuza Museveni n'abanyonyola n'agamba okuva ku kalulu k'ekawempe akalulu k'ekawempe kamukoze ekintu okusinzira bannayuganda bwe bareactinze n'embeera eziriwo so ekirala awadde ensonga nti bakadaama social media bannaddiini abatandise okusituka bannaddiini abamwogerera social media ne bakadaama diaspora Rwanda, Congo ne Sudani bimweraliikiriza nnyo then n'akalulu ka 2026 kati omusawo n'abadivisinga tebaddamu kumubuulira bintu bifa ku social media taddamu kulaba TV ave ne ku ssimu bamale okumonitalinga ekyo ekyakutta omutima entengero yamukutta omutima kimuleetedde okukankana buli kyakwata akankana nnyo kati omusajja omusawo we omuyindi from India a consultant we from India abagambye nti omutima yes munafu naye ate si kirwadde nti kimuleetedde kino fiya eri mu mutima gwe okweraliikirira okulowooza ennyo n'obuteebaka bye bimuleetedde okukankana so kati buli alina waakutte kwatira ddala nalabye kinnaddiini simanyi kiri eyo mu mambuka nkigamba provocative opposition productive provocative yagambe provocative Museveni agambe bannaddiini ensi tukajje basituseemu problem era Museveni yabaddeko ennaku nga 3 emabega yabadde ne mubajje ne bujingo era Museveni olw'okuba ayagala okudivertinga social media bateeseza ne bujingo ajja ayogere bujingo ajja agambe nti eza Pentagon teziriiwo nga batulekedde kiri ekya mutabani wa Museveni ayagala fight ne president ate ne bujingo talina Pentagon ekyo kyonna kutuusa social media today ku bintu ebyo batujje ku struggle social media bakugumba so banete muva ku mulamwa eyo nvuddeyo nga tugenda mu masimu waliwo ekisaaga kirumbuye kyavaayo kyakoba ebigambo byakyo buli omu yatandika ovumanga bwayenda nze naakola akavidiyo naakoba nti bakaggwa basoga bannange awali omuuka tigabula muliro agali omwosi tigabula muliro imwe mwakwa muti ekisaadde ekyo kyogera bwogere kiri kuvuma busoga kodi tikisoga kodi kireke ebya busoga Lumbuye yayogera ebigambo buti bitandiso bakalira ku minwa bitandiso kubakalira ku minwa lwakuba kyeyogera muku ni munda ne munuma n'okukoba nti Katikiro yegadanga ni mama Mutesi ekyo kyanuma munda ayenga ate nzira bwena kekanira kuba tyaliyo tyama ne yakitola nga tisobola kuwakana nairo okuyikiriza
lumbu yetwenda ensonga eyo jongere mukutu yegadanga atya begadangiraga bitya nakindi kyendi kubuuzanga baba bwabazira mu ikonero yajja kuliya yajja ni mama oba mama bamuleka ate bamuleka mutandogeza bigambo bindi aye baba bamuleka kodi nja kubuuza nti bamulekerani baba bamuleka twabona oti ali twanatera okuyigula buti kabiri abanayogera ebigambo kwe bamaze okusooka ati Katikkiro yakola atya twebanayongerezaako ati na mutandebula aye nga lumbu y'ebigambo byavangayo n'ayogera sooka obirowoozeeko emirundi nga 8 mwemala oyanukule buti bitandiise okubakalira ku maino bitandiise okubakalira ku minwa mwavangayo wano mwane n'enfuka leave the issues of the busoga to basogas yaba ayogeranga ebyo leero mubulire agakumanina imwe busoga ewooma aye kyabazinga vayo okwo oyogereyo oku naireka vidiyo kalala twikaikane ku ife emitima gye tuli tuti kadaga webaleyo nakuvangayo kukoba bigambo ife kwiwe kwetutavwa kyokoba ni kyetuwulira aye ng'eitaka lya Busoga ebibira bya Busoga mwidda kubifuudulula buli yatunda ku itaka lya Busoga buli yatunda ku itaka lya Busoga buli yatunda bintu bya Busoga buli yatunda bibira bya Busoga tuli kubyenda ate era mulina okukunkumuka mulina okutuvuira oba kyetaaga ki oba twetaaga tukunge ki bana olunaku lwidda ku kyo oba tuneetaaga kwekalakaasa twidda kwekalakaasa so abandi mwidda kunambaku neekalakaasa kyey'omulembe gye tube twekalakaaseemu okubalaga nga tuli kwenda baba gaife tuli kwenda kyabazinga baba waife tuli kumwenda neekalakaasa kijye muli kwenda twetyamaganeku ku mitwe mme mumaneke baba tuli kumwenda twekalakaase tutya mu comment section ndi kwenda kubutya bwe tube twekalakaase Busoga negumuke kuba ekintu ndi kuwuliranga kiri kukola bwakit tuli kwenda baba mutatusina tuli kwenda lata igabula na diope okuna